Mugamba mutabaagala balungi abeekumi na kusenga page 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunulira obubonero bw'osobola okulabirako nti oyina ya yeast infection oba oyina infection gwe omukyala. Naawe omusajja yeebuuza senga omukazi wange avaamu amazzi bwegati alina infection, senga omukazi wange ali bw'ati eyeba infection. Wuliriza vidiyo eno ate ngenda kusaba ogiwa akadde bambi wulirize until the end. Ngenda bamanyira obubonero 6 bw'osobola okulabirako omukazi nti alabika alina infection oba gwe omukazi bw'osobola okulabirako nti olina infection yonna. Ekisookera ddala singa oba osiibwa mu bitundu bye ebya wansi oba ebyekyama enfuli zikusiiwa waliwo abantu abamu b'osinza oliza osanga omuntu mu kkubo. Nze ntero nkozesa train gye mpangaalira. Naye oyinza osanga omuntu mu train ng'ayimiridde ng'omulaba yeefunyafunya. Omanyi omuntu nga yeefunya like yeegottagotta bw'ati yeefunyafunya alinga agezaako okukuuba enfuli ze 2. Lwaki alizikuba zimusiba tayagala zitakula mu bantu nga balaba so n'agezaako okukola ng'afunya amagulu ge yeegezaako okwekuubakuuba. Kubanga enfuli we ziba zikuluma nga zikusiiwa zikumalako emirembe era zikuwa discomfort. Ne wakiba kyappeninga like not like something that happens in a row. Pain yejja oba okusiiwa okwo itching comes then it goes, it comes and then it goes. That is a call for action. Gezaako okubeera ng'olaba omusawo. Osobola okuba n'obubonero bwonna 6 nga bwe ngenda obbumanya. Osobola okubaako n'obubonero 3 bw'onaalaba. Osobola okubaako n'obubonero bwonna and osobola okubeera nga tolinaako yadde n'akamu n'osigala ng'era okyalina ki infection eno. Ekyokubiri, singa oba odischarginga amazzi gonna nga gaali accompanied n'ekisu. Abakyala tuvaamu amazzi ag'enjawulo mu cycle yaffe ng'etambula oba buli mukyala bw'obeera nga oli mu cycle yo. Kubanga omwezi gwonna tuba tukyukakyuka. Olwo amazzi agakuvamu onatera ogenda mu periods. Olwo amazzi agakuvamu ng'ogenda ng'ogenda mu ovulation ng'oli mu ovulation ovudde mu ovulation emala yo keeping up ng'eproducing amazzi ag'enjawulo era nga gafuluma nga discharge. Naye singa ofulumya amazzi kusooka gagenda gafuuka gagenda gakyuka gasooka ne gafuluma nga galinga amata bangi aba experiencing amazzi ago but singa gabeera bit light tegawunya gali okay. But singa ogawunyako nga naawulira galina akasu akajjirako mukwano ne gaba amazzi nga mazzi gano betulaba gana gali plain nga gajjirako ekisu ekisu bwe kiba nga it's not caused by poor hygiene kiba caused by an infection. Banja kusaba ogende olaba omusawo mu bwangu ddala. Waliwo abafulumya amazzi nga galinga amata agafudde. That is what I want you to look at. Amata agafudde nga wojjamu empale n'olabamu ebizzi nga biringanga bibi. Ani amanyi cottage pie? Amanyi cottage cheese. Cottage cheese abeera cheese naye nga alinga yayonooneka naye nga tayonoonese nga biri awo tebitegeerekeka. So oba katugambe amata ne gafa then n'osenako ebintu ebifudde eby'amata like no ga separating ku mazzi nobeera oba nga agenda okukola bongo something like that. Naye byo nga ate bya yellow in color ebyo nabyo birinza okubeera nga biranga infection wansi eyo. Ekirala omukyala okubeera ng'oli too dry ng'oli mukalu nga ne bwonywa eddagala ly'amazzi ne bwonywa amazzi aga bulijjo mayina bagamba amazzi aga bulijjo gano ga playing a role nene nnyo okubeera ng'omukyala emanayo nkalu oba ng'erimu amazzi. So okwesanga nga obeera mukalu evo omusajja akwatako notuba then tosobola kweyongerayo akono kabonero oluusi akalinza okubeera nga kalanga infection mu mubiri gwo. Genda olaba omusawo akukebere akakase infection oba tulinawo ekizibu ekirala. Akabona akalala kosobola okulabirako singa osanga enfuli zo nga ziku irritating. I don't know what to simanyi geniza kyogeramu ng'oli awo you don't feel comfortable oba wulira tolina mirembe naye enfuli ezo zigenda ne zikyusa mu kkala ne zifuuka red tulaba nti obeera muddugavu naye ng'omanyi omuntu nti olina woolumiddwa then n'owulirawo like nga olwontulawo nga wamyukiridde. So enfuli ezo bwezito we zibeera. Singa enfuli ezo ozirabamu kakkala kano oba ozifunamu obuzibu ng'obwo mukwano gwange omulungi osobola okuba nga ogenda n'olaba omusawo. Akabonero akalala akalanga infection oba akalaga infection mu mubiri gwo naddala mu bitundu bye ebyekyama kwe kubeera nga omusajja bw'aba akuzina owulira obulumi obw'enjawulo. Eno pain ebeera intense. Why? Nti pain happening eri munda wabula happening around ku mumwa gw'emmana. Nti bw'aba ayingira awo waliwo obulumi obwo bw'ofuna obuli very 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 too much. Ng'ate sigamba nti omusajja ono gw'oli naye mupya osanga size ye nnene abadde tanzinangako it is my first time with this person oba kikale nti kyekitriggerinze obulumi buno oba
oba nze ne mufunda ye munene nga kyekiresa obulumi obwo musajja wo obadde mwezi nera nga tomwinaako buzibu naye kati ennaku zino oba ensangi zino buli bw'aba akuyingira owulira obulumi obw'enjawulo mukwana kakabonero kasobola okubeera nga kakola ki kalanga infection mu mubiri gwo era amaanyi akusaba ogenda olaba omusawo obeere nga at least otaasibwa oba ng'ojjanjabwa. Then waliwo akabonero akalala kosobola okulabirako nti olina infection akabonero kano kwe kubeera nga bw'ogenda okufuka omusulo gwo owulira nga gukubabula. Omanyi omuntu ng'omusajja gwe yakozeseza nnyo like n'akuzina emana n'ekala n'asigala ng'agizina ogenda okufuka pipe n'owulira like nga wakubabula. I'm not meaning that ekyo kiba kituuseewo lwakubanga oba weegase n'omusajja n'akubruising jjukira oba oli mukalu emana efuna bruises munda nga bw'olaba bw'onayita ku kisenge bw'oti ne weekolobola so tufunayo obu tiny cuts ate omusulo weewamu we guyita ewayingira omukira so mu nsonga ng'eyo ojja kwesanga nga olumiddwa oba ng'owulira obulumi obw'enjawulo ng'ogenza okufuka. There is that tingling thing k'ofuna omanyi ng'omuntu ng'olinga alumiddwa B. What is a B in Luganda? Alumiddwa kino ekiwuka bakiyita B. I'm trying to get it in my head. Omuntu okubeera ng'olinga alumiddwa enjuki, you know that feeling you get, it's that feeling you get nga olinga ali stung by a bee. Singa obeera ng'ofuna like obulumi bwe butyo ng'ogenza okufuka eyo n'obeera infection oba yeast infection esobola n'okubeera gonorrhea. Gonorrhea kiki? Gonorrhea y'enziku. Enziku naye ereeta embeera eyo mu bakyala naye ne mu basajja ebaleeta but osobola okubeera ng'olina infection. Bwe njogera kigambo infection, I'm not specifying nti infection ki eba ekuluma. Infection nga yo kiringa okugamba nti nkiyite ntya. Infection si kyekirwadde kubanga ebirwadde ebiri infectious bye twogerako nga bikwata ekitundu kye ekya wansi candida, syphilis, gonorrhea twala tugende bye twogerako like yeast bwe bityo. But bwe njogera infection kitegeeza nga ate kati candida nedda mukwano. Candida asobola okuba yakuluma oba ki. Okutegeera ki ekikuluma oba olina genda wa musawo nakkebera naye n'akubuulira nti kino kyekikuluma oba kiri kyekikola ki kyekikuluma n'obeera ng'ofuna obujjanjabi. Nga bwe nabagambye nti ntandika nti nabadde mbasaba muwulize vidiyo eno gyegenda otandika ne gyegenda okukomenkereza. Akabonero akasembayo kwe kubeera nga tulina yadde akabonero. Osobola okuba nga byonna byemmenyi tolinawo yadde n'ekyo naye ate sitero ng'olina infection. Lwaki? Nti emibiri gyaffe gya njawulo. Waliwo abantu abalina strong immunities nti infection eweba emulumbi tegenda ku reflectingirawo. Tyasobola okubeera naye ebbanga ddene nga teraze yadde akabonero n'akamu. Tegenda okulaga akabonero nti kaakano nga abaddewo ko nayo mu bulamu bwe akabanga akawerako. So ekyo nakyo kikulu nnyo tuba tulina okukitunuulira etafakasinga ku kiri kyokka nti infection osobola okuba ng'ogiyina naye ate n'obeera nga togenda kulaga kabonero konna kalaga nti oyina infection. Mubeera bulungi omukama bankumire ate era abanjagalire mbaagala nnyo bantu bange mubeere bulungi temujjangu okwaba sharing abaliking bannange Allah yaba bampeera ekisinga obulungi. Tuyina TikTok account tuyina eri mu manya ga Senga Face 256 tuyina app eri ku Play Store Senga Face 256 then tubeerayo ne live zaffe ze tukola buli lunaku olweggulo ekiro ssaawa zibeera 2 oba 3 ez'e Uganda everyday kubeerako emisomo gya practical then ne kubeerako ebibuuzo afterwards. Then after that tuyinayo omusomo gubeerayo emisana either gubeerayo ku makya between ssaawa 2 oba 3 still ez'e Uganda oba ne gubeerayo ssaawa 7 ez'e Uganda. Omukama abankuumire abanjagalire temujjangu okwo. Yeah.